abayimbi bannakatemba ne baani bonna tebanakula mateeka gano bulungi, tebanageetegereza. Ekyo nakyo kiri awo, kubanga bw'owulira buli omu kyayogerako n'agamba amateeka gafulumye, ye nze ndabanga abajjeeyo obumu ku mateeka obubanyigiriza, naye nga the good side of the mateeka tebabijje, tebabitunuulidde, tebabyogera nako. Ne banoonya kano ate bw'owandika olimba balina okusooka n'okola bwoti, bw'okola ekintu kyolina okusooka ne bagenda ne bacekinga bukye balonzeemu. Naye kye mbadde nsaba, twetaaga ne tusooka tulaba amateeka gano nga industry ne tugeetegereza, then ne tulyoka tumanya ge tugenda okuwakanya oba tusaba gavumenti etereezeemu bwe kirina okuba. Naye manya amateeka bwe gajja ganyigiriza abantu bangi nnyo, whereby baba bagayisiza zo bagayisiza eno, ate abamu kye bataategedde bagayisiza mu ICT si mu genda, kubanga ICT yeyina ekyenkomeredde ekitegeera. So mbadde nsaba amateeka ago gafulumizibwe, abantu bonna abali mu industry ba stakeholders bagayitemu bagamanye, instead of okujjayo butono amateeka agabanyigiriza mwaga amateeka amangi ge bafulumiza. Era olaba kye boogerako, bwe ntwala script yange bwenkola bwe nti, naye waliwo ate amala ge batayogerako, naye nga waliwo mangi nnyo agatufevaringa. Waliwo ekintu ekimu kye bagamba, n'omwogezi wa UCC yali abagamba, kwegamba ebintu ebimu, for example ng'okuba nga okola commercial music, gwe lijja kukwata. Mulimu akawaayiro akagamba mbu omuntu akola commercial music etteeka liba likwata, naye ate waliwo gafevaringa nnyo abantu bangi abali mu industry. Era kyegambe bagalondamu, balonzeemu ebibi ne baleka ebirungi. So tetuganye byalina bye beebuuzaako bye tutamanya, abaali abatono kati gagenza okufuluma nga ffe abangi tetwakola ki. Era ye agamba, omukulu Bosa yali agamba abantu bano baserebo bayita mujje muwulire kino nekino nekino kye twagala okuleeta mu nkola, bazibu nnyo okuyita ne bajja kubanga baserebo. Ne before nga tebanagayisa bandibadde bakola ki, bandibadde basooka ne batuweerezako ba copies oba kiyadde, tetujja kujja bagamba serebo bali bazibu nnyo. Ne tulabika tusobola okuba nga naffe tulina kyetteekako, ettaafa lyetteekako. Naye I think amateeka tetugaganye gazze, naye tulina okwemulugunya okutonotono kwe twetaaga batereezeemu yadde baagayisiza. Amateeka si mabi malungi, ate mabi nnyo, ekyo nakyo nkyongeramu. Creativity y'abantu egenda kukkamu. Waluli industry yaffe ekula bukuzi, just because era bw'olaba mu East Africa yonna, Uganda erina creativity yaffe y'amaanyi nnyo. Gavumenti yandibadde esooka netuleka nga tunakwetereza bulungi, kubanga tutandika butandisi bakagira bambu industry neekula, naye baaliwa luli okugaleeta, bandibadde bagaleeta luli edda naye tebasobola kugaleeta. Kiringa etteeka lino abantu tebalitegeera bulungi eryokuba ng'omuntu wakuba amazzi ng'avuga emmotoka n'akukuba ekitaba ky'amazzi, ekibonerezo kitole kya sabbuuni, naye abantu tebanadimanya ekyo. So bantu badde bagaleeta naye bagenza okulaba nga industry etandise okukula, ate tennakula. Tukyatandika butandisi kubanga tukyalina film industry gye twagala okugjayo, tukyalina bingi nnyo, naye talent zigenda kufaamu. Bagenda kuba creativity, abantu tebakya creatinga nnyo, tebali creative enough because amateeka agenda kuba gabanyigiriza. So mbadde nsaba bandibadde baddamu okwetegereza amateeka gano, ate bagimu ba stakeholders boogereko nabo, kubanga kati ate bw'obayita bajja kujja, kubanga balaba banaba chance bagamba kati mujja ate kale tuddemu revising, ojja kulaba bajja okujja, tugenda kufunamu nnyo. Kyegambe mutino paati eri ennungi tebagyogeddeko, bali kumbi, naye ennungi singa ogatunulira bulungi ojja kulaba gatuyamba, galina we gatuyamba, gajja tuyamba nnyo, naye obutono obwo twagala okujja mbona baagala kutambulira kaweweevu kyekizibu. Naye of course amateeka ekigambo amateeka ekigambo kizibu nnyo, kiba kigenda kunyigiriza abamu ate abalala kigenda kuba kibayamba. Bakubiriza tutule wamu n'abatukulembera, tulabe nga tusobola okuba nga tutunula amateeka gano, batereeze ekyandi, tusindikeyo abantu abo nga tumaze okuteesa ffenna wamu, then batuuseeyo mpozi betwetagala. Of course tetusobola kufena kutuula wamu abakulu ne tubagamba kino kuba buli omu ajja kwogera kino, waliwo abakambe wabula abanyiivu. So mbadde mbakubiriza tukoleyo meeting yaffe ffenna ba stakeholders, tugambe amateeka banaye gaagano
tugenda tusabe bakyuseemu ki then oluvannyuma batusindiseyo bagende batukiikirire. That's the only way. Abannayuganda tugenda mu kulonda tubeere bakakkamu, ebintu si byangu. Nze sikkiriza nnyo mu politics, saagala nnyo politics kubanga nzeyi wange yali politician naye yali agenda okufana ngamba mutabani toyingiranga politics kubanga it's a dirty game. Ekigambo yakyogera bw'ati. So mbadde mbakubiriza bw'obeera nga tugenda mu kiseera kya kulonda mukakkane tubeere bakakkamu kubanga ne results ezijja okufuluma z'obadde osuubira ziyinza obutukwaba nga bw'ozisuubira ate akalulu tekatwawula. You know, we are all Ugandans. Bino byonna tubikola kufuna abakulembeze abagenda otutwala mu maaso. So mbakubiriza tubeere bakakkamu ne kino kijja kuyita kigende. Buli kimu kiggwa ne kino kijja kuyita ate tuddemu tubeere baluganda. So sojja. Ffe nze nkoze mu art, nakola mu art emyaka mingi. Bwe muba temuli mateeka, at the end of the day bwe kulaba nti ba artists bali ku TV basaba kawunga. Internationally artists are protected bulungi. Tayinza kusaba kawunga yabaga bakawunga. Ne twabawulira abaartists baffe ate ffe batuyambye actually nababeera ne committee egenda ku task force ate artist asaba atya akawunga bwabanga etteeka limukuuma bulungi. Etteeka bwe libanga bwe liri copyright law yafuluma ne waliwo ebiteerera ebirina okuba nga bigenderako. Olaba emmotoka ezo zikyuka emitendera. Osanga emmotoka ngeri edduka paka kilomita 2.5 nono dduka ku kkubo nga ddungi temuli kisiriko ne bagamba speed limit 10. Akuge mateeka olina okuba nga ogagenderako. Toyinza kuba nga ovuga buvuzi gafula. Abantu waliwo excitement egenda mu maaso ey'ekivubuka. Naffe era twali tugirina naye ffe twatandikira okuzannya emizannyo ng'omuzannyo ogutwala ne baguwa license nti okkiriza okuguwandiika. Omuwandiisi omutuufu ne bw'aba nga alina kyajerega mu gavumenti tagenda butereevu directly like that. Akiyita eri era n'okiwaayo ne bakisomamu nga tekirina mutawaana ne bw'ogenda okizannya nga bategeera nti nali agamba kitalo. Nja kuweewa ekyokulabirako. I will marry when I want. Huwulira ddala embaga ewedde emirimu eyangugi wa Theon naye ali azanya state of corruption Republic of Kenya n'awanika ne devil on the cross. Devil ng'ali ku devil nti bamukomeredde ku musalaba sitaani ng'ali ku nguzi eyali mu nsi y'e Kenya. Amateeka gateeka okubaawo ge gatufuga ge gatuprotectinga naye gavumenti abantu kyovula nti bagiyogerera bubi tekoze kimala kuteeka mu art. Ministry ba artists gye bajja teri very clear. Terina gavumenti kyezaamu. Gavumenti buli awandiseyo ekintu nekibanga ekigikomerera ne panikinga netya nnyo nekola etya. But ba artists babeerawo mu nsi yonna nga bawandiika ebintu ebikulu eby'ensonga. Etteeka lino lyadda we lyagibwayo nze information gye nina siri nnyo mu art kaakati ndi nnyo mu TV management. Naye waliwo abayimbi we baakubaganira kumpi kwagala kuttingana. The popular artist ate be baalireeta nja kuboogera amannya ba Chameleon be baalireesa ba Chameleon ba Honorable Kyagulanyi kaakati naye kamuyita erinnya lye yali akozesa luli Bobby Wine ne Bebe Cool nga balwana every weekend. Abantu ne batuukirira ne bagamba mwe ba senior abantu bagenda kuttingana mukozeewo ki ne tulumba gavumenti egenda tugira etteeka nga lya 1949 ng'okkuba omuntu n'omunoza bakubawa fayini bakwesa fayini ya nusu 2. Omu ku bayimbi abo sijja mugera linnya n'agamba nze muzikirize nsasula emitwalo gyange 10 bibiri gwayo nga muŋŋamba naye nga lwe musanga mukuba. Gavumenti netandika okutuula wansi okuteesa okulaba how they get out of it. Naye gavumenti weteeka bwe lyasookayo draft yasooka bwe yavaayo baartisti baabuubuuka nga bawulira babuubuuka kaakati ne bagamba tekisoboka tekiyinza mufo ky'okuteesa nti kino mukijeemu tuteekemu kino bagamba ffe twagala amateeka gavumenti yawe omutali mateeka yagamba tubayise okujja okuteesa temuzze bo nga bagenda maaso na nkola yaabwe ng'etteeka baliyisa nga bwe baali draftings. Singa baartisti baavaayo at that time ne bagamba kino kitunyiga nnyo namwe gavumenti basaba mukole kino mutereezeemu wano kino tujja kusobola kukikola kyandibadde kitambula. Naye abantu abamu abayitibwa bakulu ddala mu art
era nga batula mu lukiiko lwali Hotel Africana ne babuukayo nze saaliyo ne babuukayo kati abantu bagamba nti Ssenkubwe bamuguze because it's the talk of town and politics wagundi bamuguze you intimidate others ne basobola okusirika gwe n'olikola olabika nga hero. It doesn't make sense. Art yeetaaga nga alimu amateeka abantu bagenda ne bawemula n'otwala mwena ne babavuma ne bagamba mwena mumala kunywa mwenge ng'ate amateeka gande bali gagamba nti batukirize kino oba kino tukigaana tugire nga bwe kiri n'okuwemula si kibi kubanga eri abayagala okuwemula naye kiteekwa okubanga kuli categorized. Kiki ekikategorizing nti kino kirimu a lot of nudity, kino kirimu a lot of sex, kirimu a lot of violence. Teeka ne balokugamba nti sebo guno omuzanyo gufulumiza gute kugenda mu kategori gundi omuzadde tayinza gulaba nga talina omwana tayinza gulaba nga talina dadi we pigi ne bagiteeka ku mubira wa ku TV. Kati bwe bate wali mateeka etegezo jja kugenda otandike okunywera obuugi mu bbaala si bwe bagamba buli kimu kino okubako ne bwe kiraga amateeka ge gatuyamba ne tugamba nti ogwo TV okola program ne bagamba nti yasaawa nyeezi ekiro era UCC nekuwandikira fene ku TV tuli proud okukiteekako nti regulated by Uganda Communications Commission. Regulation kusiika binyeebwa kiriza the regulators ne bagamba kitoja sola kikola toyinza kuwaana nnyo Museveni nga toyogedde n'akatono ku Besigye, toyinza kuwaana nnyo Kyagulanyi ate nga ne Abedi Bwanika yabaddeyo n'otomunyegako, olina okubalansinga ba candidates. Musango amateeka gateekwa okuba nga gafuga ensi egenda mu maaso. Enseri stateless abantu bagivaamu nga tebana kibafunye nga temuli mateeka bantu nga tebana bafunye mpandise emizannyo 50 mutabani wange ali Netherlands asoma masters mu production mu writing na directing adde ng'emizannyo gyange gyesifunyemu era tasobola gifunamu kubanga abantu owandika omuzannyo leero najjamu akanyuma aka nagenda n'akazanya Uganda yonna ogenda tuke kasese kapagamba ebyo nebyo byagundi babizanya dda wano nga tulina right because you didn't register the play bw'oba oguregister nze abange buli muzannyo gwe tuwandika gwa byabufuzi ogw'obufuzi baba bagenda gugaana negiwandika ku social life nga Magumba aguwandika ku culture yaffe nagwo bagenda kugugaana. Tetuleme kulembeza politics mu bintu bino. Politics abaddewo nga tuwe tuli actually abantu abasoka mu politics ye Charles James Ssenkubuge be baatise abasoka mu art therefore kibaddewo ekiri era tunogenda nakyo mu maaso bino abantu bagamba lwagundi ono akoze bwati olwo tugenda kwesimbawo no amateeka tugeetaaga bwe waba etteeka lyetutakayanya we petition emmanya etteeka lyetukayanya we petition tusayininge petition tugende mu kooti tubagende lino mwali tusibyeko lino mulijje mulino bagendeyo etteeka balitereeze tugende mu maaso naye ogamba nti ensi omutali mateeka ng'abantu babba wakisi zaffe just like that tetujja kukkiriza n'akatono.